abatu abana batuweza nyongera kubebaza kubeera ku Busiro Media wano eddoboozi lya Busiro litandikira wano erisaasana Uganda, Africa n'amawanga amalala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe olugendo oluwanvu Dejjane olina Ssekanyumiza ate nga mpita ne omukeegufu mu kunyumya emboozi ate nga sijja kutya kumuyita Dobbi kubanga ogwo mulimu yagukolera ddala naye kati professor kakati naye leero agingonyumye buli kaseera oleetera tezikugwako ate siwali yajja kuddamu ndine Aji Musa bannayensaba obuze ku batuwuliriza bannange nsanyusa balaba abatulaba n'abampuliriza olwaleero tukomyewo ku mboozi yaffe ngera bwe nabagamba tugenda twongeramu ebyajjanga biddawo mu bulamu bwa agisokondeke nfuna omukisa ogubajjukiza we twali twali nga tuli ewa omusajja Sseggoma omusamize oyo Sseggoma tiyali musamize oyo yali atiisatiisa kuba twatyanga nnyo abaziba jaji njukidde Mutanzania awo twayogerawo naye nga tuli womusamize we twakoma wamugambira nkute oba wamuta era namuta namuta anti yakwata engalo bwati nagamba ng'olinga eggi lino bwe ndita bwenti lyatikirawo nange mukwekazanga ntidde nnyo namugamba nange kangene nkute nange nkukutte naawe oyine nkute ogwe oyatike ongambye ku layini waliko abatuuze abazze okukima waliwo abakyala abazze okunona nibagamba ono omwana tatya nkyali kalenzi katototo kuba nze nazimba amaka gange nga ndi mulenzi muto nga ndi mutono kakati nagamba nti nkute bwe yagamba okunkuta nange natya nnyo nange neneekaza nga nkute kuba wali omukono gwannyumiza nagamba nti omusawo bwakutiisatiisanga naawe guma omutiisetiisa ajja kutya naye kati wayita omwezi ndowooza n'afa kumbe bawalabe bawulya sitoole olwamala omuzika wayita wiiki egi ne bankeera ku makya banange mwayi Moses gyali nti gyali nanyigira omanyi banali mbeera awo nabeeranga ebuddo sinatuuka kunyumyawo naye nyumiza akaboozi ako olwokuba ti Sseggoma oli atiisatiisa abantu banyumiza abasawo batiisatiisa abantu nawe nokajjukira nange nenkajjukira ti Sseggoma ono yatiisatiisanga abantu naye nga talina ddagala olwokuba bamugamba nga ti muziba nange nagamba abantu b'e Kampala nga batenya ab'e Masaka nange nabagamba nga navudde Masaka nengamba maama wange wengenda okuzimba waliwo abalogo nagamba genda ozimbewo tebajja kusobola kakati ewiiki bwe yayitawo nga maze muziika abaana be ne bajja kati bana Moses ffe twagala mirembe tetwagala mpalana tubadde tusaba ffe tujje tubeere nga tuli bamukwa ne mbagamba nti naawe we muli kitammwe namuwa fuuti 10 ku 9 egwanvu emabega eriyita emabega wange nga liri fuuti 10 ku 9 eyo poloti namba bw'ogimenyamu bwoti ebeera fuuti 45 kwataano bapoloti y'amaanyi abali ne bagamba nti poloti yo katugikuwa ne bagamba neri essabo yalizimba mu poloti yange mukule namwati katuti era tugenda dijjawo ne balimenyawo mwami Kayanja neyiba wange nangamba nti oba oyina ssente kyekiseera osibe ekikomera kati ozimbe ne boys quarter wano nezimba mu boys quarter emizigo 8 wali obadduse emisingi obadduse nezimba boys quarter emizigo 8 mpulira kati nno okumanya ebintu bizibu bwe baawulira nti omusajja yatiisatiisiza yatadde ebijanjalo mu bikondo byagenda okusima bijja by'ebikondo ne babijjamu saamanya yabijjamu kati ate waliwo omusajja omulala najja alima ekkubo nga ettaka alizibikira mu kkubo ne mugamba naye bwana Ssebuguzi eryo ekkubo lyange lyozibikira wali badde olekeraawo notaziba kkubo lyange newayita ennaku era enkeera naddamu n'alimawo ne musanga nga era alimu aziba kkubo olusalosalo ne mugamba alinga agaziye wuwe nkuwadde ennaku ezi koddamu okulima wano ekinakutuukako tombuuza mpulira nga ntiisatiisa nnyo wayita ennaku 2
ngenda okulira nti Ssebuguza ali bubi kiki engalo yamukutte entunuka yamukutte engalo eno bweti egenda kwabika ezimbagadde ate tunuka eruma negenda nemulabako nebagamba kati ono omulenzi azze kutulaba kwewaana nti mulogo namugamba entunuka ewona nti bajja kukuba empisa ewone nemutwala ew'omusawo ate nze nemujjanjaba teyaddawo okulimawo agandi akalenzaako kalogo nali katono akalenzaako kalogo kuba nazimba amaka gange nga tewali agampa kituufu ako nagazimba eno Kampala nga nzize Kampala omulala najja ekiro okutusera okusera ekiro bwe yasera nengamba nagwa namwa tonaba ojja kuba n'ekibi ekirala nadduka nagenda kati ngenda okuwulira waite ennaku bbiri nga olyanyumiza manyi mukyala wange sengenge yamusaze wano naye wonna wazimbye bwewa toluba luzimbye yoyo yabadde wange kuba yagwira sengenge nayulika sengenge nagoma n'okugoma nayulika okuva mu musumaali eri oyo yalwalira ndooza emyezi ng'esatu kati ne bagamba ako akalenzi babitanga kapata ako kakapata kalogo nnyo kapata nga mulogo ne bantya wonna kati okuddayo nga tuvuddeeyo mbadde nkunyumizaamu emboozi z'abalogo nti batiisatiisa ebitali balimba nawe osobola omutiisa mukwano gwange okutya kuli ku buli muntu mukwano gwange Busaabala okulwe Busaabala yali alanye omusawo omuganda bamuyitanga Kamisi omusawo omuganda oyo nga yazimbawo ensiisira ze 3 nnene abasawo ebiseera ebisinga bannayiba baabwe babeerawo batiisatiisa nga mutiisatiisa naye namuganda negundi otiisatiisa nti olunaku lujja kukya lumunyiige ensiisira zezo zonna zikwate omuliro ziggwewo otya ngozikwata zino tisobola kujja muliro waayita ndooza wiiki singa 2 omuliro ne gukwata ensiisira nemugamba gwe Kamisi waloza omusajja nagamba Saaloozi nenzijukira ate nange saaloga ensiisira zakwata omanyiziba ensiisira ziba ziriraanye eno bweyaka ekasuka omuliro kubweno naye neyaka nekasuka omusajja ensiisira olwazikira omuliro yasiba kiro teyadda esawe nalisenguka kati abasawo abaganda nze tantiisatiisa bamanyi batiisatiisa olulimi lwe bakozesa naye nga samuze bafere nga bafere akati tuba tuli ekinoni ne wajja omwami bamuyitanga Anko Nsimbi wamubaddeko naye wamwogeddeko Anko Nsimbi oyo bajjanga bazanyanga bakayimbira bwe yajja ekinoni awo bakayimbira Dramakitaz baleetanga nnyo emizannyo awo kati ye n'asigalawo nanyumirwa nnyo ekitundu ng'asigalamu kati abantu bamugamba naye lwaki tojja n'otutendeka naffe ne tukola ekibiina ekinoni olwo tutandise okufuna ssente tulina ssente tumuwa ssente tumusapootinga tumuwa ssente Anko Nsimbi n'akola ekibiina Anko Nsimbi bw'akola ekibiina n'atuwandiika nange n'ampandiika ogendedde mu kibiina omwo okimanyi nti nze mu mwaka gwa 82 nze nasinga okuzanya mu Uganda yonna nga ndi kalenzi kato babapimira wa obuuziza bulungi twalina omuzannyo nga baguyita kalamagi era ekinoni bw'obuuza bw'oyogera Moses Kalema tebamumanyi bamanyi kalamagi gwe muzannyo nazanyanga paati y'obupakasi obwawaka nga ndi kalamagi akalenzi kawaka akakozi kawaka ka kalamagi lyali erinnya ly'omumuzannyo ate nga lyerinnya ly'omuzannyo omuzannyo baguyitanga wokulira ng'olaba ebintu omusajja Anko Nsimbi yatutendeka naye Anko Nsimbi nga bwakugamba ekigambo n'otakituukiriza yalina akasaaganda k'ebisumuluzo ng'akasiba wano ng'akajjako ne nakakuba mu kifuba
akabasajja kutendeka basiru baka ate nakyakukola oyagala okuzannya ate musajja wa mulodi nnyo atusingako obukulu naye ffe tumusinza ssente naye nga teyeeguye ebyo tomunyumiza mbu mumuwe ssente nga yabyedde omusipi yabyedde ebisumuluzo musajja yasimbi wankuba ebisumuluzo gwe akyaliyo era bwanaawulira ajaga musajja ono nga teyerabira ebisumuluzo ebyo n'atutendeka netutandika okugenda mu mizannyo abantu omanyi okukutendekera mu kitundu n'oteeka omuzannyo ku siteegi lwonooguzannya n'ojjuza hoolo ku kitundu wooli nga ne bebagenda olaba babamanyi nti oyo gundi oyo Moses n'ojjuza hoolo n'abalala ne bafika nga bali bweru ne tuddamu enkya kubali abafise ate n'ababaddemu era ne baguddamu waliwo bakwano baali bemanyi abalabi ba firimu wezimuggwako ng'aziddamu bwekiri era abalaba firimu akola kakati tuzannya emizannyo tutandise ogenda mbiriizi tuzannya kinoni naye nga buli gye tulaga nze meni kalakita nga tunyumisa nnyo omuzannyo kati omuzannyo guli kinoni abantu bagulabye tugutandika n'ogutambuzaako kakati lumu wali omusajja bamutanga Ntalumbwa nga yakulira National Theatre Ntalumbwa olimu mutegeera mutya Anko Nsimbi ye kabaka pozi bakayimbira bavaamu ate bagendagenda ddala mu National Theatre ffe tulere mu kyalo Anko Nsimbi n'agamba nti ngenda baleetera Ntalumbwa tubuukinge National Theatre eyo n'amuleeta n'atulaba n'atutendeka twasula naye nga tutendeka naye nga tuzanyizanya ebitundutundu awo natugamba kati mwe mujja kujja ku National Theatre bawadde wiiki namba babawa wiiki mu National Theatre bakuwa wiiki otandika bakuwa Friday Saturday Sunday ye wiiki kubanga byabanga bya weekend kati bwetwagenda tuzannyayo wiiki esooka abantu banyumirwa omuzannyo nze navangayo abantu ne baseka ajimu olifane mu kutunula kandi awo kaperepere kasajja katono nyambala ekimuli ekiriko kiwudu wano nebulidde muli ndukuleeta akafaananyi n'okalaba kadda nabitereka kakati nga tutandika kuzanya mizannyo nga olwaddayo nga tuddayo bwenkola emirimu gyange bwengololagolola awo bwenkolaki ne tuddayo ne batuwa mu National Theatre ne batusaba abasajja b'e Masaka lwaki temubakomyawo mukomyewo bali eri ne tukomawo bali mu kulonda mu buseera ebyo mwaka balonda selection who is the best actors, who is the best actress. Ani asinze anyweddemu akendo omusajja ani asinze omukazi omukyala ani asinze 83 natera okujja Kampala sinajja Kampala nazanya omuzannyo nazanya mu National Theatre wali ogenzeeyo nagendayo okwo kati sayingira mu waliwo akapande akakka okyankalanyiza abantu too much bata akapande nekajja kaliko ebigambo keep silent kakkira kunze okumala omwaka mulamba nikakka keep silence awo maze okuba obubonero aji nze National Theatre wenzikiriza nti kyogerako kyamaanyi ife twayita nkumpita okugenda ku ssomero ku Shimoni jukira National Theatre Radio Uganda nokira Shimoni sijingirangamu nekyogerako nkitegeera naffe twagityanga kakati ffe twaddayo ku Friday ne bagula etikiti enkeera ku Lwomukaaga zigenda kwera ssaawa 4 nga bataddewo akapande wali ku ddirisa all seats is sold. Temwetantala wano mpozi ngoyala kutula lujja tikiti zaweddewo zonna zagulibwa nga ziggwawo ku Lwomukaaga ssaawa 4 mpulira bigenda okufuluma abalonda omuzannyi asinze mu mwaka nga yenze
ebiseera waliwo mawulire ki tebakwako ku mawulire tewaliwo social media kakati singa nali munene kati ngamba ku mawulire agamawulire banjogerako ne bankubako ne mawulire kati nga ffe tugula amawulire nina sente zigula amawulire twabiwuliranga bawulizeeyo bakutadde ne mumawulire bakuolekule ku leediyo nga kikimala bakulaze ne ku tv nga tulina tv kati ogenda okukakkana ne batuyita okutuwa ebirabo nengenda nako nsimbi wange director wange producer yani tugenda okunona ebirabo nesunga okumpa ebirabo ebyakabi ekirabo kye bampa amaanyi ne ganzigwamu aji kyali kirabo ki bampa mweso omweso guno ogwempiki ogwempiki nga mweziri nga nempiki mweziri mwalimu empiki 8 omanyi gubeera gwa 64 empiki gaga munya bampa 8 bakodde ne reserve bampisa wali minisita bamitanga Lwanyalaale bampisa okunkwasa ekirabo nga mweso nendowooza bawaliwo kapakeji akalala nga tewali nengambako nsimbi kati tebatuwayo kasente nga ati koweddeyo kyekirabo kyo kati abampa omweso n'ayogera ebigambo ng'agenda okutuwa ebirabo omuwala eyasinga yali yava mu University Makerere best actress oyo bamuwadde kinaye mweso awo esimanyi kye baamuwa byali bisabika nti babaye babisabisa birapinze walabire eno nga kolo lwensooka okulaba ekintu kye barapinze mu kapapula akalungi ate nali nkirabyeko sikirabagako kakati ne bampa omweso ne minisita yasooka nayogera omanyi tubawa ebintu bye tubawa ne mubitunda tubadde tugaba tv tubadde tugaba faani zino standing faani babitunda abantu abamu nene tubawa buli kyebogerako mu kaseera ako kyamaanyi mbadde nkyagala ate ne bagamba ne tusalawo tuwe abantu ebintu omwana n'omuzzukulu byalirabako wallahi omweso ngulina kati abazzukulu bali mukulaba tiyakulimba gudduse w'omutabani bagulabengako nga oguzaayo yegulyeko eyo nempikizaamu kati lwenzijukira nti omusajja yayogera ekituufu singa teyampa mweso nampa tv singa sikyagiina yali badde wedde ku mulembe singa yampa mweso kuba kola mubiseera ebyo nga tulaba black and white naye ng'ogiraba waani wakyamaani wesaza kati nga nze nali nkirabyeko biseera ebyo ngewaffe gyeri ng'omuluka mulamba tekuli tv tobalagambi wasaza ndowooza nenkomawo nankonsimbi nga nnyogoze olwankonsimbi akyakuzaamu amaanyi oba agamba ofunye ekirabo va ku birabo ebyo naye erinnya lyo ligenze wala singa byalinga leero balimpise ne kuyita ne bampita ba interview aba UBC bampita ne bampa interview musajja bamuyitanga Dick Bulima Sempaka yampita nampa interview nenjogera nenvayo naye nali manyi nja kufuna ne kapakeji ka kabaasa tewali kabaasa kali kakulaba bantu black and white abamu tebakyakujjukira tebakulaba nenkomawo nga fotose omanyi bwe twabeerangaeyo nga ankonsimbi atutendeka buli yajjanga e Kampala ng'ajja n'omugaati gw'e Kampala tegwali tegufaanana gw'e Masaka gw'e Masaka nga biringa byangwe wangamba tejabanga na misale nejje Kampala tejabanga misale era nga nayo yabigumu ogulawo okunyula bukunyuliza kati akunyula nga yemwava talina kaso kaso kalikenda kunyuliza akasimeni akagira kati kaliko obusala kasalanga emigaati kati mubiseera ebyo nga ndikumiza nnyo bwe ndi ku ddiri bwe ngendako e Rwanda ne mukama wange bwe nkomawo ankonsimbi olwo akubye omusingi mu kinoni tavaamu olwo n'abazannyi bano baweze bangi kayimbira agivuddemu tufunye basenkubuge siyaasa abalese tufunye abaana balenzi bakubanga eŋŋoma eyo naye yatabula abantu mu National Theatre yakuba abaana bakubanga eŋŋoma nga yamulembe nnyo
engoma zino ezaffe eŋŋanda waliwo Kalawudiyo ng'ali ku ngalabi semuki ng'ali ku ngoma waliwo nomula muganda we ng'ali ku ngoma waliwo Diriisa ng'ali ku Nyamunjoloba aji n'engoma zizo ozimanyi engalabi ate nze engalabi nali njikuba okukamala nze nagezangako buli kintu kigane bugayi naye ng'okigezezzaako naye bw'okuba engalabi ofuna ssente anti nga mbuuza ofuna ssente bano abakuba engalabi babasasula nenjiga nenjikuba ngenda okulaba nga tebasasula bulungi baba busente bugolo agibagamba n'obugolo obumanyi nikyejogeraku kati gwe noleeta wano bizinesi y'obugolo tukola obugolo naawe nowesika agituddeyo kuseekuku gundi kakonsimbi ankonsimbi nalemera ekinoni netubeera nakati ndi naye mukwano gwange nnyo nakati ngenza okujja wano mbadde naye nemugamba ngenda kwogerako bwatukuba ebisumuluzo naga muganda wange ndekana watukubanga nnyo ebisumuluzo kankwogereko akuba ekisumuluzo mukifuba ebisumuluzo nga 20 omanya obusumuluzo obwo akasaganda byekugamba tobikwatawadde ngagulawo ki oba buli ki nekufulu yagwanga ngaakirekako teri awo nange simanyi teri kooki wa buli kintu abeera nakisa ati woba nekisa byokukwata botraininga babivaako byovaako ebyo nze nalemba okuyigiriza mukyala wange emmotoka lwaki emmotoka teri musajja ayigiriza mukyala we emmotoka ne bakka mirembe bw'oba mulese mufumba emmere yammwe ne mufuluma mugende ku driving mugenda okuddanga n'emmere teriika buli omu lwaki bw'omanye emmotoka olaba ono byakola bya busiru nagambye naawe tukabwoti nikwe totegeera kati ate omukazi naye tasobola kuyiga mmotoka agipaakinga awo n'agivaamu n'atambula towamuvugira ku mmotoka yo ndikatona olw'okuba onyigiza mmotoka lyokonfuma ebire sijja kugidda muvuga emmotoka yo ogende okakananga etezeramu omulala era namusindika mu driving school nezasula kakadde kumpi kakadde ayige eyo bamusobola naye yaŋŋamba abasajja nga bakambwe nemugamba okitegedde buli ayigiriza kati olaba nze nga nakambuwala nga tewanyega gwe nengenda okulaba naawe ate naawe gwowanga ate gwoncungacunga bwoti nga bamucunga namuga nnyabo otegeera bulungi otegeera bulungi ebinagambye okukola kugambye kola bwoti kakananga tosobola teri student olaba buli musajja buli muntu amanyi Qur'an teri yasoma Qur'an tali akibooko ekituufu nga batakuba mwana kibooko tasobola kusoma Qur'an aji ogenze nawala zeri musomesa era somesa kompyuta abange banema wenda abanga mugamba niga kapsiro abaana bo nanyiga baka space puli yanjala mugira bugizi kati kyenkola mbaleka ninonya nyambako webali nnyo buli kyekugambye nti ankonsimbe tukuba ebisumuluzo twakimwebaza maze kufuna mweso gwange na certificate bwetwaddayo ewaka netuselebratinga ne bankolera pati nga gurupu negwawo naye enkoko y'omukyalo tekokolimira mu kibuga tolaba nasinga mpulira bwenajja ekampala nenonya kayayu musajja bamuyita mukibi Christopher nga bwe bali ku mulembe awo bagundi omugavendugwa nga mbasaba njoyininga abo nga boonova mu kyalo mu ttiimu ento ez'omukyalo ng'olowooza naawe munakivu onoosambiramu bagobanza olugoba ate nga nasinga nazanya ne mbasinga oba tazanya mu kibiina ki kibeera luddawa kinoni eyo kati omuntu ava ekinoni oyinza tokusaba wano tetusobola kukuwa nempulira amaanyi nenga nti yekateema nengezaako okukola ekibiina ekyange nekinema olwo ankonsimbi aliwa akyaliyo ekinoni omuleseeyo ankonsimbi namulekayo ekinoni twavaayo n'omusajja yatuwandiikiranga emizannyo era naye yamala n'avaayo ekinoni lwakuba yali afunyeyo amaka naye yamala n'avaayo naye nga
abantu b'omu Kampala banjerega nnyo ng'ate nasinga naye banjerega ne balaba kakapere omanyira gye Kampala nga nyambala sayizi 3 mu kiwato tolaba nga nali katono nali katono nnyo ne bagamba kanakaana bali ate bonna abazanya nga baliwo nga bantu bakulu nanga okumaliriza nga banyimye nagamba ye nfa kino emizannyo naye gyoli abalamu nagiddamu wamaana ogiddamu nga nkuze juzi myaka giringanga 4 nengenda mu babosa abo bazubairi family era nazanja mu kiramu moli aji munonye ku muzannyo gwa kiramu Zubairi family mwendi kiramu mwendi bulungi nnyo nagenda okulaba nanga musajja omukulu mbeere mu bino ne mugenda mugenze ku shootinga ne mumalayo ennaku 2 mu kyalo nze nenga nze ngende mu kyalo eyo ndeke emirimu gyange ate amanyi bya Uganda tebinatandika kusasula bulungi naga nembivaamu nembireka bosa yakananga kompyuta nemuganda owaye nkyali bize ekituufu nga sinza kugenda mu kyalo okumala wiiki abo abasajja boolaba bagumiikiriza bagenda mu kyalo bamalayo wiiki ebyo ebizannyo byolaba nti bazanyidde mu kyalo basipendinga wani wiiki nga bashootinga nafuna ekyalo bashootinga ne bamala eyo wiiki oba 2 bashootinga bwe nabalamu kyenfunayo nekyengenda okufiirwa nga kyengenda okufiirwa kinene nnyo nga tebigatta nenga nakiragalako nkimaze kankiveeko ekyo nokireka nali njagala nnyo feemu bantu okuntegeera nengenda wano baga oyazanya mukiramu nasanga omukyala ebusega naseka nambuuza bannange nasanyisa okulaba nambuuza muga naye nga sikutegedde nkulaba mu kiraamo banange mwebale kuzanya ekyo kyenali njagala naye kati nagenda obulaba ngaebyo bifu kakati awo mukama wange n'akomawo nampita ku mirimu tudda ku mirimu emirimu gye twaddamu era ne tuddamu okgenda Rwanda eyo kati mbadde sikunya kunyumiza natunda ennyumba yange olwanko nsimbi weyagiranga ennyumba yange eyo ngitunzi eri gye nagula ey'Ekaboyo njavuwadde ngitunzi nagitunda emitwalo 16 akasente kakukolera tebakulimbanga nti otunda enju sente zivudde mu nnyumba n'ogenda okusuubula ate lwaki abatuwuliriza mukikwate kuva ku nze totundanga enju miliyoni ba 10 n'ozikwata n'olinyenyenyi n'ogenda e China ate lwaki tosobola kuddamu gifuna zifiirawo ennyumba sente z'ennyumba bwetunda ba miliyoni 2 jako miliyoni 10 gula poloti oba gula enju zino esigaddewo zisobola okukola naye bw'ositula zino z'otuuzeemu n'ogenda tezikola zifa buli yatunda enju bananjulya buli yatunda ennyumba otegeeza bw'oba otunze enju kyalo ekyamagezi n'ogamba kale nyiza obutagizaawo naye kasooka enguleyo ka poloti katange n'ensuubule ezo zijja kukola ne poloti ogizimbemu naye olusitula bwoti kati natunda ennyumba eyo nenkwata ssente nengenda e Kigali kati bannange waliwo diiru yakugula mafuta petroli olwabuze wano Uganda Uganda tewali tuzeeyo magendo olwo tuzeeyo magendo ntuuke e Kigali twatwala bintu bwe tubituusa ntumala okubitunda mukwano gwange bamitanga nasibu yali ekinoni bamitaagi nasibu nanga Moses ogenda kutwala ki nyina ebintu byenyera okutwala ogenda kufunako amagoba ga sente mmeka nemuga nyiza ofunako amagoba ga mitwalo nga 4 nagamba ngenda kuwa amagoba ga mitwalo 7 sente zimpenze ngulemu ebintu byange nenzimuwa ezaki ezange zonna nenzimuwa nesigazawo the shopping nga bano ogenda bwero shopping eri ku family yo nesigaza shopping nenzimuwa bwe nazimuwa yatikka mafuta
petro kumujja Kigali kumuleta Uganda eddulamu oba 10 ameka ne batikka ku train ne baleeta amafuta e Kampala amafuta ndabaga akamala wano ennaku nga 4 ne bajja bagakwata gonna ne bagatwala agikomaawo abatuliza n'abatulaba mwebale kubeerako okuva twatandikidde mpaka kakati twagala Haji omulundi oguddako asimbule we batwala amafuta kyekiddako Haji soko osimbule kubatuuliza n'okubatumira mwebale nnyo okundaba batumiridde nnyo mikwano gyange wala mwannyinaze abeera mu Amerika wenzizi wangamba mwakola ne WhatsApp group naye ye tagiriimu muteekemu yagaana ali wala oli nja muteekamu oluvannyuma bamuyita get leader naye betutana kabiito naye lyamukuza ku Sande enzizi nga tumuyita na Sande era yaŋŋamba ti omuntu nambala aŋŋamba na Sande amanyizaawo amanya nti oyo wenzizi bwe yatuuka e Kampala n'alirinnyako n'agamba gwe baba Moses todanga munompita na Sande ye Irene kati yateekawo obunnyo bw'omulembe kati ne Gertrude alijjeewo era nalyo lyali naba beyasoma nabo eno ku university amuyita Gertrude naye mu America bamuyita Irene mukyala muteri kati anjagala nnyo mukwano gwange nnyo nnyo okumanya anjagala buli saati gyalaba mu America enjeru kuba waliwo omwanyinaffe Molini yagenda naye mwannyoko buli saati enjeru gyalabaga eno Moses nga yajambadde anyirira era yitayinza kuva mu America eranedde saati yakabi ebiseera bya saati byaleeta abituusiza ku nze sooka olondemu saati yo kuba mukwano gwange nnyo bambi webale kunjagala waliwo bakwano bange bangi benkola nabo abantu banzizi famire eggulo twabadde ku Zoom nga tulonda kabineti nga tulina amateeka kabineti twagimala ne balonda era nze patron katwala tukola amateeka era twagamaze bagenda kufuluma abantu batebe nali simanyi nti enzizi wali abantu bangi nze mbadde neeraga nga manyi ewava enzizi yeffe waliwo abantu nga 8 abava ku kyalo nzizi abali mu Kampala wano bembadde simanyi nakumanya abaana abato kunze kubanze navaayo dda naye nga ndi kato nnyo abaana abato kunze abakulu naye abantu kapatono waliwo omuganda wange Kisekka ate ye mukulu kuffe naye tuli mu gurupu eyo batumidde nnyo tumidde aba Oldies Gold tumidde Wampeewo family sebo Wampeewo family era nze patron siri mwango yava enzizi zize enyoka wonna Wampeewo family Oldies Gold kibiina kyaffe kya group wangamba kitambula kya exercise kati ku Lwokubiri tutambula kilomita 12 ku Lwokuna 11 enkya ku Saturday tugenda ku Dduyiro ya ssaawa 2:30 tulina ne coach kakati tugenda kubeera ku Dduyiro yaffe Capstone ssomero lyawo lya Bbeyi ya mulembe nnyo nanyine yatuyise tukolereke ku ssomero lye simanyi kigendererwa nereza musanyufu nnyo oba naye ayagala kuyingira kibiina Gold ayagala kiyingira naye batumidde nnyo nentumira seerabira kutumira mukyala wange Farida Kasimbazi waŋŋamba nti kyomutaasaako laba Kakindo nakati badde eva ewaka nga tuvaayo ewaka nakubawo wali sikaati eya jiini nagenda okuteeka cyayi amanyi nze mugololera ate bwagolola ate nze nyiiga abanga tayambadde bulungi kankugololere lunayambala exactly kubanga awowo sinawo buzibu naye bweti bwetufaanana naye aze okumpuliza bannange mwebale nnyo okutuwuliriza Haji nze buli kanaku nna bwe mukopako lwe mukyaza waneeno ebyo byokwambala nkyamukopa bukopi noonya ssente zigulangoyeze sokulaba Kakindo
kakati njagala njigirize n'okugolola kubanga sijja soba mugamba kungololera nze negololere nga ye mwebanye ddala kubeerako bannange tubasibulidde wano eno leero lwakusatu tujja kuddamu tuweeze ku lunaku olwokutaano tweyaziza